Basebo ne bannyabo mwenna abali naffe leero wano nammwe abatulaba ku mikutu gy'amawulire okwetooloola ensi yonna. Munzikirize mbakuliseeyo mu kwewandiisa kwa nomination. Mwenna mukumanyi kwabadde kwa mbirigo oluvannyuma lw'okugezaako buli kye baabadde basobola okugezaako okutulemesa okwewandiisa. Byonna bagezaako bikola naye Katonda omulundi omulala yabalaze nti abasinga amaanyi. Era ndi wano njogera gye muli nga candidate ali fully nominated okuvuganya era okuwangula obwa president bw'eggwanga lyaffe Uganda. Munzikirize mbakuliseeyo nate mwenna ababadde embalala n'ababadde batulaba embalala. Mukulikeeyo nnyo baganda bange. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza bakodomi bange ne balamu bange, basezaala ne bannazaala bange, ab'embalala ne mwankole yonna. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala kutwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kutwaniriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kutulaga buwagizi. Okumala ebbanga ddene mwami Tubuhabulwa abadde yeesudiya ng'agamba nti mbalala ddiiro lye, naye kubanga mutiitizi nnyo bagadde enguudo zonna eziyingira ekibuga Mbalala ne batuyisa mu nnimiro z'abantu. Naye mmwe abaana b'embalala bakoddomi bange mmwe mwalaze amaanyi. Mwebale edda kugumira miggo, mwebale kugumira tiyagas, mwebale kutindiga ngendo ne mujja mu nkumi n'enkumi ne mutwaniriza. Mwebalire ddala. Njagala okubebaza okumpa erinnya eddungi bwe lityo. Basebo ne bannyabo yenze musinguzi. Musinguzi kitegeeza omuwanguzi. Wano mu Buganda tulina enjogera egamba nti erwanira obuko ekuuka ejjembe. Awo twabadde ku buko era nga sinza butakuuka jjembe. Kati oba bakoddomi bange ne balamu bange ne basezaala ne bannazaala baŋŋambye nti ndi muwanguzi, kati gwani ayina kyaŋŋamba ekirala? Abaffe oba bakoddomi baffe ab'omwankole bagambye nti tuli bawanguzi, kati abalala ki kye batugamba? Tebalina kye batugamba. Baganda bange mwenna njagala okulangirira nti tusimbula olwaleero mu ddakiika eziddako nga tugenda okutandika kampeyini yaffe mu Arua. Lwaki Arua? Arua eyo emyaka 2 egiyise mwena nga mwe mwalaba nali nyina okulusuulamu akaba. Waliwo enteekateeka entugumbula nga tuli mu Arua eyakulemberwa aba SFC. Naye kubanga Katonda w'amaanyi nasobola odusumatuka newankubadde munaku ey'ekitalo batuttako muganda waffe Yasin Kawuma. Kati tuddayo mu Arua okutandikirayo campaign okubalaga nti ebyo byonna tebyasobola kututiisatiisa, tebyasobola tumala mu maanyi. Tugenda mu Arua okutandikira mu Arua okubalaga nti essuubi lye tuzaako tuteekamu. Tugenda mu Arua okubalaga nti mu Arua gye waali ekisuubizo era tuukirizo. Tugenda mu Arua okuwa baganda baffe abattibwa n'abo abaasibibwa n'abaatulugunyizibwa ekitiibwa. Tugenda mu Arua n'okumukakasa wadde Yasin toli naffe leero, naye twagala okukakasa kyali wange nti wadde toli naffe leero, wadde toyimiridde naffe, era tukusuubiza nti tetugenda kuswaza, tetugenda kutiiririra. Era tumanyi nti oli kumpi ne Katonda, ne Katonda mutusabire atubeereremu ku mulundi guno. Tugenda mu Arua. Njagala okunga mwenna bannayuganda bannaffe abali eyo mumanye nti kuno okulonda kwe tugendamu si kwe kulonda okwa bulijjo. Eno mission yakujjako dikiteeta. Nkiddamu, eno mission yakujjako nakyemalira namukadde dikiteeta. Eno mission yakutaasa bulamu bwaffe na bulamu bw'abaana baffe. Eno mission yakumenya njegere ezatufuula abasireevu mu nsi yaffe. Kale nno njagala eno mugiyise
njagala kuno okulonda mukuyise ng'okulonda okw'ebyafaayo. Mumanyi bulungi nnyo tibafubye okutulemesa. Tekibangawo ng'omuntu eyeeyita genero alagidde ddala nti asinga akatengo. Ndowooza ku ssaawa zino buli omu akiraba nti nga bulijjo bwe tubagamba nti abantu be tutya ate bo batutya nnyo. Kaakati tugenda okutandika kampeyini eno okukakasa oyo Ssaabatiitiizi Museveni nti talina kyatugamba. Tugenda mu kulonda kuno nga tuwa ekitiibwa Amerika. Tugenda mu kulonda kuno nga tetwetegese kulwanagana na muntu yenna, kuba tumanyi amateeka gali ku ludda lwaffe, bannayuganda bali ku ludda lwaffe, naye okusingira ddala Katonda ali ku ludda lwaffe kuba buli kye twogera kituufu. Tugenda mu kulonda kuno nga tumanyi nti tugenda kuwulana na buli kitongole kyonna ekya gavumenti. Mwami Museveni ne batiitizi banne tebaagala kulaba nga bannayuganda bawulira ebigambo bye twogera. Bo balwanyisa mundu na tiagaasi na miggo, neffe tulwanyisa bigambo, tulwanyisa mazima. Kyova olaba tufuba nnyo okumakinga sure buli munnayuganda awulira ebigambo bye twogera, kubanga omuntu kasita omugula amaaso tasobola kuddamu kusigala nga musibe nate. Marcus Garvey atugamba liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. Kuno okulonda kwa kugula bantu maaso, naye kubanga Museveni atya nnyo mugula amaaso agenda kufuba nnyo okulaba nga temuwulira bye tugamba, agenda kufuba nnyo okulaba nga temutulaba nako, kubanga bwe mututunuulira mujja kulaba nga tufaanana nga mmwe, mujja kulaba nga tuli ba myaka gyammwe, ate bwe tunayogera gye muli mujja bye twogera nga temutulaba nako. Y'ensonga lwaki baagala tuyisa mu nsiko. Kati kaseera kano njagala obbasaba mwenna baganda bange, mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannakyewa abaasalawo okwewaayo mutuuse buno obubaka ku bannayuganda mwenna. Tudipendinga nnyo ku mmwe, twesigamye nnyo ku mmwe, mwe ababeera ku social media, mwe ababeera n'ebizindalo eyo ku byalo, mwe abatuuka ku bantu kinnoomu. Eno kampeyini yeesigame ku mmwe baganda bange. Bano abazeeyi b'ebbama baali balowooza nti bwe banaagamba scientific campaign bajja kuba batulemesezza, naye njagala mumanye tibaagwa mu muzannyo gwe batategeera, kubanga eno generation ffe tusibasinga ogitegeera. Kati njagala obbakunga mwenna gye muli mu making sure buli ekigenda maaso kituuka ku bantu ate kituuka ku bantu bonna. Mwe baganda baffe abali ku Facebook, social media n'ebitu n'emikutu emirala gyonna tubasaba pages zammwe n'akaunti zammwe muziweeyo ku lw'Abannayuganda. Bye twogera tebiwemula, bye twogera tebisiga bukyayi. Ekyo ky'osobola okukolera generation yo, making sure obeera nga munnamawulire. This is a message of liberation. Kindly let it flow through you. It is not a crime. Mufube okulaba nga buli ekigenda mu maaso kiri mu buli ggwanga lyonna. Badikiteeta bangi baviiriddeko ku social media. Tetwagala balinda ku lunaku lwa kulonda bajjeko social media, tubatandike kati. Batuuka okujjako Facebook nga buli munnayuganda abuuse. Ekyo tusobola okukikola baganda bange, tetusobola kikola. Ensonga endala njagala obbasaba mwenna naddala abakulembeze. Deputy waffe Mama Lina Zedriga atutegeezezza nti twavudde ku level ey'okaaba, tetugenda kaaba, twagenze mu bikolwa. Ekitabo kya lamentation twakigadde ne tugula ekitabo kya Acts. Era obubaka bwaffe ne Uganda empya gye tubadde twogerako twagitadde mu bigambo bitonotono mu manifesto yaffe. Twagala obbasaba mwenna abasobola, temubitunuulira butunuulizi. Ensonga ezo ze tuyimiriddeko twagala muzitunuulire, muzistudinge. Abasobola okuvunula manifesto mu nnimi endala, abasobola ogikola mu audio, abasobola ogizanya mu comedy, abasobola ogiyimba mu nnyimba, mutuyambe mu bunye buno obubaka. Kino kye kisuubizo kyaffe, gyeno endagaano gye tukola nammwe bannayuganda.
This is our agreement, our covenant with you, the people of Uganda. Make sure every Ugandan understands it so that they can hold us accountable. Buli munnayuganda ali eyo twagala be tubasuubiza mu binnyonnyola abantu bonna basobole okulwana okutuuka mu eyo Uganda empya, ate bwe banaaba batuuse mu eyo Uganda empya twagala bamanye nti tulina be twabasuubiza era twagala babibanje. Kale nno mutuyambe manifesto eyo ebune ereba NUP mwenna ku mitendera egy'enjawulo. Tugenda kutandika campaign eno mu Arua. Neno campaign tekoma mu Arua oba mu Northern Uganda yokka. Twagala buli lunaku olwa campaign oba tutuuse gye muli oba tetunatuuka lubeere lunaku lwa campaign. Mwe bamuwada ab'Ekyaddondo, mwe basejjirinya ab'Ekawempe, Emityana ewa Muganda Agezaake n'ebitundu ebirala byonna mu making sure buli lunaku lubeera lunaku lwa campaign. Bano abantu njagala tubatamye scientific campaign eno gye boogerako. Ekyo tusobola okikola ffenna baganda bange. Tusobola okikola era tujja kukikola. Kakati eri bannayuganda mwenna, abaana ba West Nile, abaana ba Arua, abaana ba Choliland, abaana b'Elango, abaana b'Embale, abaana b'Ejjinja, abaana b'e Masaka, abaana b'e Mbarara, abaana b'e Kasese, abaana b'e Bundibujo, all over Uganda, tugenda basalako mutulindirire. Nkiddamu titugenda kujja mutulindirire. Mutulindirire. Tugenda batuukako nga tuyita mu ngeri zonna. Tugenda batuukako nga tuyita Mwoyo. Tugenda batuukako nga tuyita mu ssaala ze tusaba Katonda. Tugenda batuukako nga tuyita mu radio zammwe, mu TV zammwe, mu simu zammwe, nga tuyita mu birooto byammwe, nga tuyita mu birowoozo byammwe. Naye okusingira ddala tugenda kubatuukako mutulabe face to face mu buntu. Munzikirize ne kino nkibagambe baganda bange nga tugulawo campaign eno. Tife tuli bangi, tuli bavubuka, ate tuli b'amaanyi okusinga bano abazeeyi abatufuga. Ne tusazeewo tukozese emirembe. Guno gwe mukisa gwe tuyina. Nakibagambako nziramu kibagamba ti buli myaka 5 omukulembeze yenna abeera mu buyinza. Obuyinza amateeka gaffe gagamba abuzaayo eri bannayuganda. Mwami Museveni yazzaayo obuyinza mu ngalo zammwe nga 2 omwezi guno. Tabalimba n'omulundi n'ogumu kati candidate nga nze. Obuyinza buli mu ngalo zammwe bannayuganda. Era musobola okusalawo ne mubusa mu mikono gy'oyo omuntu gwe mwesiga. Mwe bannayuganda mmwe be batiisiza ebbanga lyonna nga babanafuya, nga babaloosa nti mwe batiitiza ate nga bo be batiitizi, nga babaloosa nti muli bamenyi b'amateeka ate nga bo be bamenyi b'amateeka, nga babaloosa nti muli banaku ate nga bo be banaku kubanga ssente zammwe z'omuwa omusolo ze zibabeezaawo. Njagala obbategeeza olunaku lwa leero nti abaana b'e Gambia basobola okuyita mu kalulu ne bajjako dictator gwe bayitanga Yahya Jammeh. Nti abaana b'e Malawi bakikoze ne bajjako dictator. N'abaana b'e Seychelles nabo baleese omukulembeze omupya nga bayita mu kalulu. Ab'e Malawi oba bakikola n'amawanga amalala, lwaki oŋŋamba nti temusobola kikola? Tusobola okikola tetusobola? Tugenda kukikola tetugenda kikola? Kulwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga maliriza muganda wange, my brother wants to pray for us.